kajja kutandika kati. Nagambye vijema yabirimu nga bulijjo kopi tegananga kujjako ziba ze bulambalamba. Nga bagamba Lola Films, Sogitel ne Fernando. Nga bagamba Fernando Treba yenanyini sinema asooka. Wabula Antonio Banderas yagenda okukulembera abazanyi abagenda okukazanya. Nga bagamba Melanie Griffith tabuzeemu tuli kwanjula kwako. Nga bagamba Daryl Hannah bonna bali muno. Nga bagamba Danny Ayero oyo kamenyo sinema za mafia ezisinga zibaddemu. Nga bagamba Joan Cusack bonna bali muno tuli kwanjula kwako. Nga bagamba Eri Walach tutandikidde bali nga bakulaga ekifo ekimu. Nga bagamba Too Much ye sinema gye tulekedde ebbiri nyingi nnyo, biri nyingi nnyo. Tuli kwanjula kwako. Ne bagamba ati Gabino Diego tabuzeemu. Waliwo motoka yali etuuka mwali mu loodi. Nga bagamba Alan Rich tabuzeemu. Kwe kuyitawo muvubuka mutototo nga bagamba Phil Leeds, Vincent Shaveli bonna bali muno. Yalina ekisiige kye yasitudde nga Emma Kavuma tembe ya bitembeye ukyetaagisa ba artist bonna abasinga batebaba. Jukira obuzibu balina kizibu nnyo okumanya artist omulungi ebiseera ebisinga gibe emyaka 10 nga amaze okufa. Ensi wemanyira nti yali musufu Kamala yatuuka ku address kwe kweyiya. Yes. Mrs. Doyle? Yeah. Yabuuza bona Mrs. Doyle. R. Dodge from Arts Gallery on Lincoln Road. I have Mr. Doyle's painting. Kwe kumugamba Art Dodge okuva mu Dodge's Gallery. Era agamba n'ekisige kya munywanyi kyaleese. Benjamin Doyle? Please. Benjamin Doyle yafudde dda. I never knew Benjamin to be interested in art. Nali simanyi nti nno yali agala art. It really was. Yali amwagala. Yakisasula yakozeyo olusanvu. Naye ng'ageza okitwala ng'oli yafa dda. Kakana akwata akawulire. Bukedde oba New Vision oba kiba amawulire amala gonna. N'asoma. Ebiseera ebisinga engeri gy'asobola okutundamu ati w'amangu. Kunoonya abagagga abafudde n'alimba abasigadde nti oba oli yali yasasulako ssente kati waliyo balance oba yali akitumiza. What business? Ono ne secretary we Money. I'd give ku galale ye. you. Any calls? No. Come on, man. Power and Light, My Bell, Sandy's Deli. I don't want to know. I'm dead. Well, that should simplify. Agamba tagakumanya oyo amugambe mbu mufu. He's gonna kill you for up to 6. Ajja kutta bwe yagambye. Nga bagamba Fernando Gasilian, Paul Diamond bonna bali muno. Uno mukarestaurant twatera okuliira. Remind me my father. Is that a proposition? Come on. You both love to read the obituaries. Uyo kakane yagwa ku miliyoni ya Eugene Paleto yali afudde. Kwe kuyitawo address yagirabye n'amaziika gye gali yeetisse ekirala. Kuba abantu abalamu abasinga buba bulabe okugula ebisiige bye yayingira. Naye nga abantu abasinga abali wano baali bazze mu kuziika oba mu kufiirwa. Kitwalise funeral. Yazze amaaso. Motoka ezirwa zonna za mutawaana waliwo amutomedde n'akyala mubalagavu muzibu. Ne Melanie Griffith ageeka. Yasula obusuuzi tali kubayaayi. Naye nga ssente azirabika. Buli ali wanalabika ssente bonna bali mu suuti nzirugavu. Yali n'emu njeru. Yali talina mukisa kujjako kugiramu enjeru gy'alina. N'akyala yajja. Kumutunuulira. Oli otya? Kyokka ali mu byeru. Hola, Conchita. Miss Kerner, please. Miss Kona yingira. The service is private.
I'd like to see Mr. Paleto. Njakula Mr. Paleto and Mr. Paleto? I'm afraid that's not possible. Ntidde tekisoboka. Cheetah? Excuse me, I am Msonyiwa mama. Dodge from Arts Gallery. Nze Art Dodge okuva mu Arts Gallery. Mr. Paleto bought last week. Mr. Paleto yagula ekisiige kino wiiki ewedde. I think you better come in. Ndooza yingira. Badde bamuganye kubanga misa ebadde y'abantu balundemu. Omukyala amuyise. Kakano kwe kumuddako anti bbaawe yali aŋŋambye ntume ekisiige kino ebisigadde. Waliwo eyajja bamuyise. Ono Dani ayira ageeka. You want me to believe my dad bought that? Weyaganzikize nti kitange yagula kino. I'm sorry. Well, maybe this is not the right moment. Osanga sikadde katufu nkomewo enkya naye ng'ekisiige kino yaŋŋamba nti kimusiigire. Last Monday, Dad was in a hospital. Monday ewedde gy'ogamba taata yali mu ddwaliro. Ŋŋambye ewedde? Maybe it was. Osanga ala lunaku lala naye kyenzijo yali Monday. Yes, it was definitely a Monday. Nkakasa yali Monday. You're a son of a bitch. Naye gwe okimanyi oli mwana gwa malaaya. Man, or his family's suffering. Tokwatanga kkubo gezaako kunyaga bantu ba mu family ya muntu ng'afudde. I'm going to help you understand what's... Ngenda kuyamba kikubira ngumya kiyuzizaamu. Bayitale. Kumanya bano si bakufereka. My father hated modern art. Kitange etakolagana modern art. Made it. Yadde abamukola. And the people who bought it were suckers. N'abamugula bennyini abayitanga bagwagwa. Abagenda kuyambako fulume. Katonda wano. Eno family aba mafia. Your face is going to look like a Picasso. Wana kuvirako face ejja kubanga Picasso. Maybe this is all a big mistake. Osanga abadde ensobi ekisiige kino kyali kya muntu mulala naye kubakuba ekisiige n'anoonya wayita yajja eno misa gye yali abaggalidde balukyafu ba muzeeyi Paleto omuto kwe kuluggula naye kaza tuli mu kuziika kitalo nnyo mitawana bannange kyokka ali mu suuti njeru. Yenyize walina kyala mu layini basinkanyeeko dda wabweru tamanyi yaani bajja bakubagiza maama one mukyala namwandu mukazi w'omugenzi. Thanks for coming, Betty. Webale kujja Betty. Bye, Jean. Weeraba Jean. You have my deepest sympathy. Nkukubagiza maama walwa namwandu ne mulekwawo mutawali w'omugenzi yazaala obwana obwo yero kyapa amuyigga. I hope time kansula obudde bunaakujjanjaba ebisago naye gwe You're pushing it, pal. okisindise munywanyi okisindise naye kale kaana olwo bapolubeyalaza abeetise esanduuka erimu omugenzi naye kyava yenyiga wano mutuofu tukwata mufu tutwala mufu bannaawe tutwala maiti kwegambiro kyafu bimufune ono amanyidde n'ayitawo na buyisi kaano kyavaayiwako amawaanege n'asooka anoonya gaapu omugenzi bw'otoddukira wano mukalayini wano oba owedde kyavadde wasiba esanduku nakyala alaba kyava atema yabukira wano agudde eri faaza byamusobera wuno asuulayo yagwa motoka eri awo bano kujjanga ate lodi alabikako nakyala naye wajjira laba Betty. We need to talk. Betty. I to you, Jean. I only came out of respect for your father. Nazze wano lwakufiirwa kwa kitaawe era nakumuwa kitiibwa saagala kunsumbua. Good time. Nga bali balina akadde akasuffu kuba balina ebiseera ebyessanyu bombiriri. Biggest day of my father's life.
The day you and I got married. agamba olunaku lukyasiza okubeera essanyu erikitayo lunaku ye naye lwagattibwa byaggwa. Get out of my way and leave me alone, you big... va mu kkubo lyange londeka enzekka. kaano yali mukazi we. The Hellfire. Oh, great. agamba agenda wa Dr. Hafwire. Great. Out of all the shrinks in Miami, you have to go see mine? mu basawo bonna abali mu Miami owange gwogendako yalina okujjanjaba naawe. Planet. He's helping me change. anyamba okukyuka. I'm channeling all my anger. saagala kuwulira. Positive crap. Listen to me, Dad! mpulirizaako gwe mukuba oluggi n'asimbula ave wano wabula mu ggaali we oba mu ggaali ye n'omuyaaye mwali anti nkuyagala bwekabi yamugamba ye naye ng'alina dokita gwalaba obusungu. zaasimbula bwolekere gye baalina okuziika. Lodi akyamutunuulidde wala nkufa n'amuza ne ka flying kiss. yamuwa lugalo ye luyamulaga kukwate kuba asuuleyo. yavuga okumala akabanga kyava atuuka mu kifo ekimu ku njegoyego z'ekibuga. tuli Miami. osobola okuvaayo kati. weebale nnyo. That was exciting. With those big lugs looking for you and... ate ekibadde kisanyusa bakamenya okukunoonya n'ebirala. I had a hunch something great was going to happen today. agamba yategere nti ekintu kino kigenda kutuukawo olwaliro. bali motoka. Sorry. nsonyiwa. naye nga muvuka mubalagavu. I'm Betty. nze Betty. Betty Kerner. Betty Kona. Really nice to meet you. mukisa kusika ukuvuga gwe totomera nakyala awedde mu bulala. I guess you're not going downtown, right? balodi tebajeno. kaakano basibira ku Hotel Paraiso ekyali nakyala n'omuvubuka owe kiyitirivu kizibu. laba kano gubatta bitole kyokka basinkanye mu maziika. tuli Miami. kiro kyonna. Let me see if you got this right. Arriba, Arriba. arriba, abajo, abajo, al centro, al centro, pa dentro. Pa dentro. pa dentro. amuigiza engeri gye batoosingamu kubanga yali wa Hispanic oba yali Hispanic I'm loaded. oba Latin origin. What about you? No, I cried too much. agamba akaaba nnyo. Oh, yeah, sure I do. Whenever I pay taxes, which isn't often anyway. You're crazy. oli mulalu gubatta. Match made in heaven. kati nagamba ye naye balinga abaagatibwa okuva mu ggulu kumukwata amuggyeka eyelash. Very blonde eyelash. Take it with your finger. yamugamba akakwata akole wish kubanga akamugye ku liiso. Run away. n'akafuwa asabe kyayagala. yagala omukono kuba kalina okugenda. eno waliyo gwe bajja okusinkana. ani oyo? Open up. gulawo katono. katono tamanyi tino ndi mufumbo. nanakyalagwa ate empeta egenze. maama nyabu lodi abadde mubwezi. maama nyabu yasubira mukono gwa nakyala kyokka ne bamugambye awisinge kyeyagala. Right. wamma naga buno obufumbo bwavudde mu ggulu tulina gatibwa bugattibwa. kyokka empeta ya munywanyi ali waggulu gwe tategedde yaali. kakati kwe kugimwambalizaawo. bikira Maria muzikiti twadda mu kafo akamu awasanyukirwa ngulike kwajja nagamba vije makabiri munga bulijjo tulaba too much.
obusinga buno bwa muwendo. Kakano gyebaze baba no wano. Hey, that's Betty Kerner. Oyo si Betty Kona. And who's that bimbo with him? Muvuka kyo kati gwaliko kamonde kyako. Bano bannamawulire They say that the third time bo balugambo bagamba nti omundo ogwokusatu libangubo ogw'omukisa. marriage. Okufumbirwa okay. Wakafumbirwa esatu. Who was the first? Ani yasooka? Jean. Who was the second? Ate okubiri. Jean. Era Jean. You married that guy twice. Omusajja wamufumbirwa emirundi ebiri. Gonna be the third. Anti gwe owokusatu teri gwakusatu gugwe. Friend. Bannamawulire bagguse ali munywanyi wo. My fiance. Anti fiyanse wange Katonda wattu. Bwana ab'olugambo balwagala. Babifulumiza mu mawulire. Lord. Bugenda okukyagala gyali tamanyiyo wabula wakabi okamala. Tukabadde muyayi artist wakweyiya kyavaza amaaso yalugula. Kyavajja mu kinaabiro yayitawo ono tamulabayo. Walo swimming pool buli kimu weekiri byonna biri munda. Yasalaze erudda kwe kulengera anaaba. Maama we yeyiwako mazzi bala ekyakabi era nno twagudde mu bintu. Kino ekyana kirafunye kyamajja bwekwete basipeya bwayimba akwatandaweya akase bazanya basketball. Tugenda kunaba maama nyabo waliyo maama mulala Katonda wadde. Can you guess what I'm thinking? Omanyi ndowooza kyokka ali mukunyaga bwe yazaalibwa abadde amanyi maama we aliyo. I thought that. You can go out the same way you came in. Ndowooza waalifulumidde mu ngeri y'emu gyozeemu kisingako. Ho But are these yours? zino zizo zange munaye. Sorry. Nsonyiwa munaye okugwamu n'emipiira gyange. Sorry. I know. Now try goodbye. Agasaya kusibula kati. Ho banaye muntu nojjanga owaga kakane essaawa zaatuuka amaze okweyozaako yayita wadde wansi awulira aboogera. Forever? Oh, less than 24 hours then. Yenna kyala gwe yaguddeko ebbali n'omukyala we omupya kati gwalina fiyanse we. So do I get a new Wabula ne kano kabalagavu ebitenkanika naye nga era kaleka katuuka okuwoli baabano. You've met my sister Liz. Sikitange bamusinkanye Darlene. Simu yavuga. Hello? No, the invitation. Kakati nno nakyalina mukukosa invitations za mbaga. Yeah. Lodi abita byakuzanya wabula ate obuzibu Okay, alina nakyala wabula ate katuuke kamukubye wala nnyo. Talk to you alone and Njagala kwegako naawe bulagala kwega naye aba nekyakola. Father Larrabee. Waliwo essimu endala yajja He's on the golf course. ali ku golf course. Booked yourself the big one, didn't And you? you Wagudde mu binene. Way beyond your wildest little gigolo dreams. Kino kisukka ebirooto byonna byonna ebyobwenzi bwali okozeeko. Betty, we need to talk. Betty njakwegako nawe linda katono. What about your allowance? Father Larrabee. Ate alawo ensi yo Eddie. Look, How's the I don't need to. I've seen enough. It's good? nze ndowooza ndabye ekimala. No, he's a different one. Yes, but he's wonderful and you. Agamba musufu era ajja kusanyuka ng'amulabyeko ono. So, how does the third sound? Kakane abuuza ennaku z'omwezi nga 3 ziri zitya. 33. It's my third wedding. Agano mbaga yakusatu. great. Yes? Kisufu I've got to go to work. nogenda okukola. Oh, how refreshing. Kisanyusa okukola n'okukola. Gotta go. Hey. Nze nina okugenda siri ku bayaayi. Naye mu musajja nguga muno. Thanks, me. Lwaki sitawo tanjagala? Oh, don't listen to her. She Tomuwuliriza bw'atyo. guy who's married man. It's been a really bad deal.
agamba alina obujja kuva buto byafumye nno dda mawulire waddira sekutale we I see. Congratulations. anti kulisa I am. totandika sigenda kufumbirwa It's like a. ezo emboozi gye katemba Explained it to her and everything's all straightened out for you. wamunyonyodde endoza buli kimu kyateredde Not exactly. Everything is totally high or low with her. She'll be down on me soon enough and then it'll all be over. agamba ngu ddala ajja kuba mwetamiddwa byonna biggwe era teyeeraliikirira kino kya bulijjo In there. era biguddemu why No. munywanyi abadde omusaawa namba What me to do? I feel sorry for the guy. agamba mukwatibwa ennaku waliwo artist Rest in there. Maybe you feel sorry for everyone I owe. Every osanga gwe buli amaanyi omukwatibwako ekisa mbuyate tana kyakola okujja kumukkiriza okuyingira olwono musiizi yaleeta ebifaananyi See. Alright. art ebisiige byabadde abyetikka why olaba emajja ebibye Terrific. kisufu I can sell it in a week. Oh, no. ngenda kitunamwiki nedda kimaze wano mwaka walusimbya bimpa tubireete paka katobitunda Alright. laba yamwita art You haven't paid me for the last two. ebyasooka ebibiri tobisasulanga nkugambe kino bakiguze Honey, if Vincent Van Gogh had been paid for his paintings. singa Vincent Vango bamusasulanga ebisiige bye tebyali badde bya bbeeyi olwaleero Money. artist olina kusiiga busizi si lwa ssente A real one. okusiiga ebisiige ebyaddala ng'obisiiga mu mutima si lwa kubifunamu kana kiro kireke tufaayo alina akalimi You know, Manny, eno galala ye wabula ono mani y'omu ku basiizi abaleetawo ebisiige bye oba ebisiige byabwe abalina obitunda yeah. n'oluusi abakoonana ku mutwe Right. tebalaba ku ssente What about me? What? You were good. ani naye wali musiizi musufu simanyi lwaki walekerawo kusiiga He has to be brilliant. agamba nti kina kuba kirungi kina kuba brilliant Why is it? ekisiige kyonna Well, lwakino kiri ku kisenge wano oba tukyagala just reminding me not to pick up a brush again. agamba kimujjukiza bujjukiza obutapapa naye nate kino yakisigo kyagala nkikuwadde kitwale kyekimu ku bisiige byekaba eryasiize ye akigabidde mani Eh? gwadamu gakyali kisufu I don't know what to say. sima kyakugamba toyogera kintu kyonna Don't need words. teweetaaga bigambo kuba buvi wano genda osiige kekamani kamukuba peinta bamu ebisiige byatunda naye n'engeri gyabitundamu twagiraba Here you are. naddamu kwe kulugala naye ng'ebirowoozo yagudde munakyagala okumufumbirwa naye ate wali ate muto we yamukubye bitenkanika naye ng'egibasinkanya ate yeewunyisa okamala What's Manny doing with your painting? ate mani akola kino ekisiige kye kono kimugabidde This thing in here. kyekintu kyokka ekibadde ekirungi ekibadde wano naye abadde akyagala waliwo yali awo namukadde alaba bisiige Excuse me, miss. nsonyiwa maama You have a provocative work of art here mulina ekisiige ekisufu wano and live with it for a few days before I make nsobola okitwalako ekaana nga sinaba kusala okigula Which work of art? kiriwa B? you. anti gwe You're the most beautiful one here. gwe ekisiige ekisinga obubalagavu wano sinjagala okutwalako ekandi okaisalewo oba nkigula oba nedda See, sometimes my memory fails me. oluusi okujjukira akakwerabira Korsakoff syndrome. yagamba alina Korsakoff syndrome He's hitting on me. I'd say you have a terminal case. agamba ali buganda alina obulwadde owaayi taata we ali wano ati onono taata wa mukamaawe Dad, taata what are you doing here? okola ki wano Pick you up. I wanted to save you. mbadde wakukima kunedda lwaki nyo n'ebiseera nsobola okujja wano You down with the... bazaale bamuyitale It's not lost. I was arrested. agamba yakwatibwa bukwatibwa so si kubula Guilty. Me and my comrades from the Lincoln Brigade. agamba ne bacomrades be baali mu Lincoln Brigade baaliko abasirikale era bakyaliibe era abo bo tebabula Only man alive with 2 navels. nze musajja yeko omulamu nga bwe twali mu lutalo alina balirwana ababiri twadde eka bazeeka abeera ne kitaawe What's this? kino ki We live in a big red. tusula mu nyumba nene myufu
That was in Madrid, remember? Yali ya Madrid tate twavayo daka tuli mu America Miami. Waba nakosa COVID syndrome. Bulwadde obumuletera okwerabirabira ebintu ebimu. No, Dad. You got the big room. No. Ate gwosula mu kisenge kinene. You have the one with the best. Awayingira n'empewo obulungi. Nze gwasula ene wabi. Laba. Exactly what I want. Ekyo ddala kye njagala. Exactly what I want. Ekyo ddala kye njagala. Ali ku simu. 3. Lodi no bali mupimako masuuti n'ebisigadde. Wabula obuzibu alina. Could be vanilla. Yaate omutima gwagala muto wa nakyalo ono. What? Agamba cake bakole erimu vanilla n'ebisigadde. Nagambye Melanie Griffith ageeka. Or the strawberry. Betty, we need to talk. Betty tulina okwogera. Wabula ekyagala okumugamba bino ebyembaga bapapye. I am not losing the carrot. God, you are so gorgeous. You're Bannaayo nyirira. so good with me up at the altar. Laba agamba kijja kuba kisufu okuba naye ku altar. Can you come? Soko gye kwe kumugjawo. Listen, Betty, Betty I couldn't sleep last night. otulo twambuze. I don't know where to begin. Simanyi wakutandikira. Special. Yeah. Ddala. 1 in a million. A real lifesaver. Agamba omuntu nga gwe wabula nakyalowooza mutwe. Abadde agala omugamba naye naba nekyalowooza. Betty is just too good for me. Naye muli nagambe nti no Betty mulungi nnyo gyendi okuba nange. Isn't it says Simusaanira. you don't deserve her. What are you saying? Kikyogamba. All I am saying is just wow. Anakuwaliddewo. Weeks is that long enough? I mean, marriage. Obufumbo Huge in the decision department. bunene mu department y'okusalawo. N'akubirawo mulanga. Sisita waguwulidde mutowe kwe kudduka ayiseewo. Kati kava kajja ono omuyaye ati ate akoze eki mukulu wange. What did you do to my son? Omukoze tewali. Don't you hurt her. Togeza n'omulumya. It was that we were moving a little too fast. Mugambe osanga tuddukanye ebyobufumbo gwe. Mwabayaye bwe mutyo. If you're gonna play the stud, at least have the common decency to do it well and make. Bano obuvunaanyizibwa bukola kino bulungi. Owulira manyi byatyabula muwase bulungi abere musanyu. Katonda watu nako kamutabukidde. Nagambe kaddaro hana ageeka abaala ba splash. Ya Tom Hanks. I'm sorry. Nsonyiwa kale. Didn't mean to upset you. Sigendedde kunyiiza. I spoke to Dr. Huffinger and he said that as long as I externalize my... Agamba yogenda Dr. Hoffmeyer era n'amugamba kasitasa omukka Even... ebibeerawo yadde abantu si baba mugamba ebintu ebimunakuwaza talina kunakuwala nnyo. I'm fine. And I don't want you to feel that you can't be completely honest with me. Era saagala olowooze nti oyinza obutasobola kubeera w'amazima gye ndi. Njagala kimanyi nti osobola okuŋŋamba ekintu kyonna ne bwe kiba kinanyiiza. Omusawo bwe yaŋŋambye. Everything's fine. Buli kimu kiri steady. Okakasa nti ye. It's fantastic. Kisufu. Bannaye kyekyo baby. Naye nga kikagala musanyusa. Except for your sister. Okujjako sisitawo tanjagalira ddala. I think she's too crazy about me. Alabika mulalu nnyo. Because you're not her type. Lwakuba toli type ye. I mean, she teaches modern art at the university. Asomesa modern art ku university. She goes for those quasi-intellectual types. Atera kwagala basajja ba intellectuals, ba professor banne ba lecturer banne. Toli type ye. Oh. Nenga bamuga nakyana asomesa modern art. Lwakuba Rudi tasiiga naye yali artist. Era ye nanyini art. Oba Dodge Gallery. Art Dodge Art Gallery. Amanya ge art ate musizi wa art. Yajje ebbali. He knows it. You know. Kali ku simu kanya kukwogera naye. I know. Goodbye. Yatunula. Kakati no kwe kudda ku mulimu. What is this? Mrs. Doyle returned it. Mrs. Doyle kisiige yakiziza. What kind of country is this?
where people don't even respect the last wishes of the dead. naye ensi ki abantu gye batakkirizamu bintu byabafudde babasembayo okusaba jukali yakimusiba nga akimuguza. Shall I read you the mail or throw it directly into the wastebasket? yamuguza abatandika. Letters. But they are love letters. zino love letters From the bank, eza banka, the insurance company. insurance company, buli omu ababanja ono aziyise love letters Oh man. naye nga zonna za mabanja. A letter from your optician, accompanied of course by the bill for your last contacts. laba Bills. Is that all people ever think about? What if abantu ekintu kyokka kibalowoozaako biruzi kubanja abantu. With many ideas. laba kyabajja obwana abuteekako talaba bulungi. Pay the man. abasajja basasule. kakano kwe kuyiiya agala okutula omugagga atuuse gwagali omukyajuka byafuluma mawulire katonde sitobuzibuuze byafuluma mawulire mufiyanse woli wagira nateviri. do me a favor and tell my brother. nyamba ogambe muganda wange kajja wano nti wala ya mungu musse ankubira essimu. iyi bozi abadde ki okitegadde. Mr. Dodge. noonya Mr. Dodge. You are looking for my brother too? naawe onoonya muganda wange. I am in town. nja mutta bayi kale. iyi ono si ekyali gwe noonya. kakana asuula si oyo naye omugagga abadde erina amulaba si ye kweri naye bafaana bufaanayo osanga kakano ekyo akibuuseemu n'asuulayo. Tell him I am in town. kakati no bamugambe nti nayingiddewo mu kibuga. Tell him. mugambe Bart. kakano ye yetumye Bart mbweri ye art balongo kyokka bonaye muti kataatomere. katonde sijuka zino galubidde zira bulungi kuba amaaso ge malamu tukatekoza amaaso kakano kukusuulayo naye ate ebirozo ebirala bingi ebize mu mutwe gwe njagala olabe nagavijjemu akabirimu nga bulijjo tulaba tumaki kitundulo ekisooka bukedde tv kuwoli laba yajja yakuba essimu waliwo yagala okwogera ne art. Hello? Oh, I'm calling our Dodge. nkubidde art Dodge bangamba yinza okuba nga ali awo kakati yafudde yeekubira. I'll call back. nja kuddamu nkube bw'abazze mugambe n'omuganda wamukubidde. gwebale nnyo kyokka oli omukazi gwabadde naye gw'atayagala kuwasa olwo n'agikwata n'anyiga. Gloria, Listen, it's important. kino kikulu. Call me at Paris in exactly 20 minutes. nkubira mu ddakiika 2 ng'atuuse wa Betty. nja kubuulira nyamba buyambi onkubire. kakano yagguka ye Baati kati ye Ati boyfriend wono. Oh, your brother called. muganda we yakubye essimu muganda wange. What did you say? ani Brother called. What's the matter? Is he dead? mufu muganda we ki Since I was 12 minutes old. okuva nga neddakiika 12 tetulabagana. Absolutely identical, yeah. tufaanaganira ddala. Thought? Well, we look the same, but tufaanagana kyekimu naye empisa n'ebikolwa byawufu. he broods. He lives for his art. ye obulamu bwe ati we musizi wa bisiige. He likes what he does. nze njagala kyakola. It's all kinds. You know what? He burns some of his penises. naye ebisiige bye kimanyi abyokya bwokya oyo si mulalu. Me. Sounds like he might even be a human being. ayinza n'okuba omuntu okusinga ku ggwe omuyaayo. Last I heard, he was in Italy. kinasemba okuli ali mu Italy nga gyabeera esimu evugira. Hello? Hello? Yeah, hold on. lindako For you. yiyo For me? yange Really? ddala kyokka yagambye omukazi akube. Hello? Hello? Tone, the time will be exactly 8. waŋŋambye eddakiika 2. Gloria. Gloria That Bart there? Baati waali Honey, yaŋŋambye ekube kyokka yeye it's an easier way to get. kano efudde nga yogane Baati.
Bart? But Oh, God. Katonda atubwala kyakabiryo kyakawayingidde. That's how I'm using my degree in architecture. How long are you here for? When are you... Ogenda kumala bagalenkanawa. I come. Naye gweyogera byogera ku ssimu naye mazima mukazi alina diguli otandise kuzambya kiyaye. Well, you know, I really want to see you. Mbutuufu njagala okukulaba. Yonna ayogera birala. More and more bizarre art. Oyongera gwaddaluze kubulira. When can we get together? Maybe you should try to... Tujja kusinkana. You know what I mean? I see. Nkiraba. Considered masturbation. Well, I can't promise anything. Sinza kusuubiza kintu kyonna naye tujja kulaba. He's something. Kyokka kano kali mu kuyomba yabuzaabuza mwagana na muganda we. Yeah. Seriously. Look after yourself, will ya? Weerabirire. 4 weeks salary. Nkubanja weeks 4 tunaazasula. Hey, okay, see you, all right? Kale tunaddawo. Bye, bud. This guy is incredible. Ono mulalu. Meet your family. Personally, I'd rather meet the Manson family. Nze waakiri nsinkanako ne sinkana ggwe. The more, Mr. Kale ntwadde tudda juka kitaawe mulamu yazaala omwana omwo ne kitaawe muwandiisi yali sooja. Taata Bart's in Miami. Baati yazze mu Miami The firing, yawandiika bibye. the surgeon was a major. Anoonya ngeri gyakimugamba mu singa oli abamubuuza agamba yazaala abaana babiri. Kale mugwe Baati ali mu Miami. Muzaala tamumanyi Baati yaani. I said Bart. Ngambye Baati ali mu Miami yazze wano. Nice. Kisufu. You know who Bart is, don't you? Omumanyi Baati? Of course I do. Mumanyi. I mean, your son. Mutabani wo Baati. I know who Bart is. Baati mumanyi. Just because someone might call. Omuntu ayinza okukuba essimu olaba n'akubuuza mutabani wo Baati biki olina okugattawo taata ogambe ga Baati naye mulongo wange wazaala oli Saalongwe Believe nga biruma. I'm going to forget either son. It'll be you. Gwe mbali n'omwana gwe njagala okwerabira ye ggwe. Ogattawo taata lindako. Katonda wattu. Not going to help you. Sigenda kukuyamba. The next time you're in a jam, I'd prefer you were straight with me. Agamba buli lwabeera mu jaamu asaba abeere wa mazima gy'ali. Just. Taata antegedde tosobola kunyamba kintu kyonna. Oh, listen, you son of a bitch. Naye gwe omwana gwa ntandika okulimba mu linnya lya maama wo nti maama we yazaala abaana babiri ekitaaliwo. Get you to help me. Nkusabye kunyamba kyokka tugattewo kino kibuga. So, ask me. I'm your father. Kati ndi kitaamu nsaba mu ddembe n'eggonjebwa. Is it money or women? Bakazi oba ssente ofera. You don't have to help me. No. Tolina kunyamba kale byesonyiwe. You don't have to do it. Money or women? Ssente oba bakazi byesonyiwe taata bireke. Is she special? Mukazi wa njawulo oyo. So what's the problem? Kati ekizibu kiriwa. I'm gonna get married. Ngenda kuwasa. About time. Kisufu kaseera keeko. Sister. Oh. Naye gwe ngenda okuwasa si gwe njagala. Oh. Sister. Sister we gwe njagala. This twin. Kati ono omulongo yagenda okwagala oli sister. He's going to fix all that? Yagenda okumala ebizibu bino byonna. Divine. Ndowooza. Leero neezaala. Musana naye atiddemu. Kakano omukyala yajja kugalale. Eri bba gwagenda okufumbirwa. Omanyi? Any second now, a woman is gonna walk in here. Second yo n'omukyala agenda kuyingira muno. Gw'omugamba ati taliiwo muganda we aliwo Bart. Bart aliwo bulira. Iyi bosa abadde ki? Yeah, I Kale. flattered the woman you're engaged to, but it's not as bad as it sounds. I get it. Nkitegete. Najjamu esaati. Ngwezo nazikyusiza olina kyala z'amanyi. Yamuga abalongo bafaanagana ddala. Kakano ayingiddewo. Aze kulaba fiyanse we at Dodge. Oli yetumye Bart Dodge. Kati omuntu mwali mu babiri. Envi n'azigyayo mpeta agiggyeko gye yamuwa. Agikubye ensawo. Enviri n'akyusa n'ateekako n'emiwaani. Good morning. Ensula. Help you? Tukuyambe naki? I'm looking for Mr. Art Dodge. Noonya Mr. Art Dodge. He's not in it, Taliiwo. but Naye if you like, you can. bw'oba yagala osobola okugula ne muganda we. Bart. Here? Bart waali? I'd love to meet him. Naali agadde omusinkana kuba agenda kuba mulamu wange. From Italy. Bangambye yazze okuva mu Italy. Of course. Kano kaaseka busesimu kuva mu Italy, okay. And who shall I say is here? Mugamba ani ali wano? Turner, Art's fiance. Betty Connor, fiance wa muganda we. Okay.
But Yes? Waji Your brother's fiancé. fiance wa muganda wo ali wano. Please send her in. Muyingize. Ne accent agikyusamu bw'ava Italy. Bamugamba ayingire. Sawa mbadde njirabidde. Mwali munda n'asoma. Thank you. Oyo. Welcome. Bye-bye. So, Kati you are Betty. gwe Betty gwe mpulira. I'm surprised. Tekinewunyisiza. You're not at all alike. Temufaanaganako n'akatundu akamu. My brother is obviously attracting more perceptive women. Muganda wange kyeka atandise okusikiriza abakazi abansingako kyekyoka kyansinza kati. These days. Well, let's just say the Katugambe girls he used to bring around. abawala bateranga okuleeta awaka sisiteekezo. Subtlety. My brother has a certain charm. Don't you find him a little boring? Tomusanga ng'abowa. Limited. Not yet. Sinaba. Art says you're an artist. Ati yangambe oli artist. Really say that about a person until he's been dead at least. Tuyinza kyogera ku muntu kujja nga amaze okufa emyaka nga 10. You. That's so pedantic. Okay. I mean romantic. Agakiri romantic. My sister would love you. Sister nge yali kwagadde kuba ne artist. For dinner tonight. Lwaki tojja kukyeggulo olwaleero? Muganda wonna ajja kubeerayo art. I won't take no for an answer. Sijja kukkiriza nedda. Clock. Kakano ayisa abooluganda bombiri babeerewo. Owuwe onayagala mmwe muganda we muto we. Kakano buzibuze. Uno. Fletcher. Miss Fletcher. Shows up. Please tell him I need to speak to him. Muganda nge wajja mugamba nja kwogera naye ku nsonga ezimu. Gubadde mukisa kusinkana nnyabo. Till tonight then. Katusinkana ekiggulo. Right. Ku kiggulo. Wow. Kana ageza amatidde ddala ono muganda wa art. Bye. Bamusiibudde mbuye agenze. Lwatuke bayi nadduka. Duka ate oli alinze art kuba baddeyo ne appointment. Abantu babula banjabajja mbalamusiza. Waliwo akaduka akatunda emivumba engoye za second hand. Kyavajjayo ekisaati. Amulengera eri alinze art ajja. N'asooka ajjako esaati. Kwata kino ekisaati kivumba akisuddeko. N'ayingirawo. Why? Okomyewo. I met your brother. Sinkanye muganda wo. You're right, he's very complicated. Ali complicated wali mutuufu wagati ali complicated. Man. Kano kafeeseko. Dia, he'll love that. Yali kyagadde okujja ku kyeggulo mwenna. I'll check it out. Kakano kaagala musuula mu buzibu. Call him anyway. It sounded important. Waliwo amukubidde esimu kirabise ng'ekikulu. For me in the car, I won't be long. Nindira mu mmotoka kanzije. You'll be Kale. Bambi webale nnyo. Tewali ttabu essaawa yonna. Gwe tonnemesa ebintu. Sooka opweseemu. Kanzije. You know, Gwe. mind lying about the check being in the mail, or that some kids that Ebyokulimba mu cheeke ziri mu mailo zijja. think $7.50 an hour covers whatever this is. Sirowooza no sente zompa 250 buli ssaawa zikavalinga emirimu kati gye nkola. Nze nkulimba ne nkufuula babiri nze nkola kisente eno zongeza. Wita art. My name Wanje. is Gloria. Nze Gloria so si Fletcher. Luli ompise Miss Fletcher. Kale. What are you doing here? Kaagano Lodi yasazeeko dda bambi bba. Looking out for you. Someone's got to protect you. Can't take. Lodi ajja nno tamanyi. Action. I want you to leave me But what are alone. you doing with this guy? Nejjuka n'omuyaayo oyo. Odd. It's great to see you again. Kyasanya okulabako nate. Such wonderful things about you. Muleke tomukwatako bba wange nze. Anyone who makes you happy makes me happy. Ekintu kyonna kikuwesa ddala ekimpa essanyu bw'ayita bisajja bye. The old Gene. I'm not the same guy. Sikyali musajja y'omu natereera. Sooka ompe ebimuli byaffe wamma. I'm from. Nkuyagala. Good. I'm just a woman. Gwe muyayagala kyenyi. Kamukuba ebimuli bye bamusatu byaleese. Mazima alaba n'omusawo bambi ate era addire mukazi we. Ye alina muyaayi.
muyayise bwe yavuga n'eggaali kati ne basimbula bagenda ku ddina kyokka musatu yeesitudde najja. He kisses you, your history. Oyo kasita kissing oba owedde gye bayita kiss of death. Kati mutunula ki? Just a moment, sir. Linda katono. Kakano ku ddina waliwo azze mbuye ati asoosewo ku ddina. Gwe at oba doji ba kulanga no mulala. So Art told you about me? Ati yakuŋambye? Oh, he tells me that you two got off on the wrong foot. Yaŋŋambye nti gwe naye mwatandika bira temukwatagana. That's a way of putting it. Yeah, ate obanga yakyogedde. I know he comes off as a little slick. Really? Dada? He's cool. Cool, slick, whatever. It's Kyonna kikiri. fits him. He's Nenze naye tetuzigatta. Kyokka muntu y'omu gw'ayogera naye ye tamanyi. To survive. Munnaye atoba hasla. We grew up without any money. Twakula tetuna ssente okuva mu buto. And kids used to kick my ass all the time. Era abaana bansumbuwa nga nze okukamala. Kakati ate nakyala wajjira. Yebba owuwe tannajja. And he can't come. Bambi ankubidde tagenda kujja nze bba wange Art. Yeah, the old man's got Korsakov syndrome. Taata alina Korsakov syndrome ate ye yabadde alina okusigala naye. Very nice. He's got a very nice eye to him. dinner's out on the veranda. Ekyeggulo tugenda kiira ku veranda. Wabula Art tagenda kujja kuba kitaawe mulwadde. Baati aliwo yekka kati kano ke kafunye omusufu bambi. For me, there is only Rambo. Nze gyendi waliwo Rambo yekka. Rambo artist. Obvious. He's Dada. original. I mean, Seagal and Van Damme are just... Seagal ne Van Damme bonna bakopa bya Lambo. Onaweza bogera ku Lambo wa filimu. Him because Bano bogera ku Rambo artist. while he was still ahead. I disagree. I think that 2 sequels... Nze sikanya zino za Lambo 1 ne 2 ze zasinga okubeeza omutawana. Not Rambo. Twogera ku Rambo si Rambo. I'm just trying to change the subject. Mbadde ageza kukyusa subject mwogera ku bya art byokka. So, are you saying that all artists should quit when they're 18? Oga nti ba artist bonna balivudde kusiga nga bali myaka 18. Have enough sense to stop. Ono mbwanya ne siga ye. Juko olitanywa siga. Ogenda kinywa ekyo? No, I'm gonna eat it. Ngenda kirya buli ge mazima. Kakanya ageza kwefuula wanjawulo. Mbono yanywa ne siga. But fireworks ezakuba. Juka bali kumpi n'amazzi Miami. Waliwo eryato eriita liriko ne bandi ekuba omuziki. Kuliko Love You Betty. Excuse me. Mumpe mwakadde. Wabula kimanyi Art taliwo muganda woono. Oyo yali bbaawe mirundi 2. Unlike your sister. Sister wo mwagadde. Get off of my dock! Va ku mwalo gwange. Are you... Musatu kyava avaayo. Somebody should take you away and lock you up. Balina kuggalya buggalizi. Wano. Yeah, it's the day they take out the trash. Olwalo ojjukira nti lunaku lwe bakasuka kasasiro nedda. Anniversary yange naawe. No, it's not. Our Nedda. anniversary is June 8th. Eri June nga 8 nedda. Anniversary. Eyo second. You here to tell me that? I've Kyekikuleesa okuŋŋamba. a lot of money so that I could forget it. Nsasudde sente nyingi nerabira olunaku olwo. Kyavalagira bandi esuuleko. Ne bandi yakuba ku mbaga yaabwe yasooka agireese. N'akayimba ke baakuba. Remember the church? Ojjuka ntuli mu kereziya. That funny little priest? The burro that ate my... Omusosodooti oyo yali asesa. It's not gonna work. Tekigenda kukola. The music is great. Music ye musufu. Jangu tugubojjemu. Thank you. Bakyakyankiza ku muziki gw'abali. Musatu gwaleese okuddingana ne yali mukazi we. Embwa gwe kuleeta akapiira. Juka embwa zongeza olusu olwo ne lumanyi nti oli wa bulijjo. Fireworks and flowers are not going to do it, Jean. And Ebimuli ne bino byonna tebigenda kikola Jean. Song? N'oluyimba. These are the guys. I flew them in first class. Bano basajja nabaleetedde mu nnyonyi first class. Oli omulala namujja namukomera luzira.
baali bamusiba yamugye bambi ajje Dance with me? tusinemu naawe Please. bambi One last time. wakiri omulundi omulala gumu I'll never bother you again. siriddamu kusumbuwa naye twejjukanya olunaku lwe baatugatta Dance with me? nkusaba busabi kyekyankyako nange juka omusawo abajjanjaba y'omu hofmaya kweguba ojja naye kwalibba yamufumbira emirundi ebiri Have you ever been married? wali baddeko omufumbo kakanda bonna beebuuza kemisitule agenda akula akatiwa embwa ekomewo n'akapiira buli lwedda akakasuka eri nekagoba Hopper is illegitimate. baabano kamudda ku kibegabega Will that little monkey of yours do this for you? oyo muyaya asobola okukolera bino ate ne kanyigirawo In my life, it's you. mu bulamu bwange oba birala n'okuvaamu yeggwe genda saagala na bibandi byo kati si kyenjogedde mugagga yekyanze Scum sucking. Good night. sula bulungi musule bulungi wama To Eugene Coletto. sikwagala Jean Pareto Do we have to stop dancing? naffe tulina okulekerawo okukyakyanjalo kwaliwo ekyanze ebyabo nagamba tulaba tumaaki kituntundu ekisooka kwegenda no maaso twadde ebbali It's as if he wants me to be like this. kakano odi yerese ku university juka ne yefuula art agakunyweza mukwano gwe ne kawalajjana kwe kalengera ebbali tamanyi bwakagwako neyefuula disikasingana olaba The machine creates the tension. mashini ye creating attention Hi. What a surprise. What are you doing? bano bewuunyo bono yani That's right. That's right. You have to. naye ngo nebamanyi nakyala ekisala Okay. Let's go. kati tugende fena yafudde mubwedda ali Guys, it was tunaddamu gubadde mukisoko gako nammwe gyobeera odda waali oyo kyali mulalu oyo They don't emphasize technique. gagana emboozi yiino You can smother an idea with technique. But these kids boogera ku ati buli bbanga on paper. What good is an idea if it stays up here? ekirowoozo tekiba na mugaso singa kiteeka mutwe gwokka notakiteeka mu katabo konna oba ki nagambye Antonio Banderas Yeah. bamwise ati oba baati I can't. nakyala eddalo hana To see some of you. abaana ba splash eya Tom Hanks So, kamu ku sinema wesooka kuzanya Tom Hanks nakyala yalimu I shipped a few pieces here. agamba alina pieces ezimu ze yaleeteza art wano obe ez'ebisiige yeah. agamba akalo zirabako Okay, great. kono kale Eh. kyokka amazima gali nti takyasiiga bulijjo art amugula buguzi kavuka kali kamani ke kasiizi nga tugambe Emma Kavuma n'amala alekera okusiiga ng'ate Walusimbi yamusiigira kakani akuba essimu It's hard. Listen, nze art come over to the gallery. People are going nuts about you. abantu bagwe kakani yakubira kamani essimu akagamba mbu kajje ku gallery bw'ama n'akubira Gloria This is. mani ajjaawo kola kyonna kyokola omusibira awo Look, money will be there any minute. atuuka awo eddakiika yonna gwe mukuumira awo oba mulimba ki oba mulimba ki mufumba abeera awo kakano galale kwegamba galale ya mani Arma. oba gyasiigira gyagala okutwala nakyala mu biri bisiige bye yamuleeta naye ng'ate waliwo ekye kye yamuwa aze akasumuza amanyi kyaliwo akatereka Walusimbi kati yefudde eno gyasiigira kuba amazima gali nti takyasiiga naye nga gye bazze wa mani naga tulaba ekituntundu ekisooka kwe kuyingira alugadde kalaba ebisiige biyitirivu Don't be. You're the first person to see them in a long time. gwosoose okulaba ati wange oluvannyuma lw'ebbanga eggwanvu ennyo They are not big deal, really. si kinene Good. I like them. agamba byagadde But Good. waluka
yalaba akamukuba. Is that yours? Ekyo nakyo kikyo. Yeah. Naye nga ate amazima kino kiki ebyaddala That. kyensiza okwagala wano. It's beautiful, you know. Kisufu omanyi lwaki? No. Nedda. It's both simple and heartfelt. Kyangu ate kiraba nga kyava mu mutima. Kwekikwa juka akimanyi nti kiki yakigabira mani. Keep it. Kitereka ate akigabe kati ogwokubiri. Take it. Kubanga amazima kyakimanyi nti kiki naye yali yakigabira mani. Nedda. Of course you can. I want you to have it. Njagala okitwale. Please. Bambi. Please. Bambi. Wow. Kubwerere. Wow. Love this. Kisufu. Kamunywegera wabula omukwano genda gukula. Nagame vijema akabirimu nga bulijjo. Well, I better go. Ndoza kangende kati. Yakwate kuba ave wano. Kwe kusuulayo naye ng'ekikiira kyeri asiime mwere kyeri amugabidde. Yakwate kuba atera asuuleyo. Wow. Kakano yakwata brush. Juka twakomye okulaba nga muwala jjana amuinspire nze okuddamu okusiiga. Oluvannyuma lw'okusiima ekisiige kyeyali asiize yajja agezeeko okuddamu okusiiga. Ali mu galale ya mani kubanga yali agambye muwala jjana amukwatire okumala ebbanga. Ne tuddeeka taata yuno. Ye kwe kulaba omuto ng'ali mu bisiige byasiiga edda bwe lyavaako. You are very talented. Walina ekitone. Todavía no sé por qué lo dejaste. Este es muy bueno. Tamanyi lwaki yava kusiiga. Ne taata akiŋŋambye. Enkeera twadda mu maka. Juka muwala gye naabeera na mukulu we. Kati ono baati so si art. Ono art so si baat. Ono art bawa nakyala mukulu w'ono. Ate ani akoona? Teti sitandise okulinnya Juka embaga. Enteekateeka zigenda maaso. Ono yagenda okuwasa. Ho! Pipe bazikonya mutima gwe. Kwe kwate simu aye mangu atera anyweza ono. Arts Gallery. Arts Gallery. Yeah. Any messages for me? Wali obako waze. Hillerman, he read about your merger with the Kerner fortune, is I believe how he put it. So he's raising the rent. Batuongeza sente wetupangisa. Not for you. Landlord. Your brother Bart, tell him I have a message for him. Ne muganda obati omulabo nga na message ye. Ani? Juka yomu. Naddamu ajakube kajijieko. Muganda obati omulabo mugambe. Arts Gallery. Arts Gallery. Gloria. Gloria, mpa message nawe. Do I have any calls? As it happens, a certain Liz Kerner called. Waliwo omukyala gwe bayita Liz Kerner yakubye simu. Bart, I'm worried about your brother. You should be, Gloria. Oteekwa okuba. I'll see you later. Tujja kulabagana. Kalisi kakubye simu. Fix myself a drink. Kangene nekola ekyokunywa. Love a vodka tonic. Nena kyanamusaba vodka ne tonic. No thanks. Kwe kuyitawo. Embwa yo emanyi ono omuntu yomune bwekyusa. Juka zo ziba ziwunyiriza lusu. Tebimanyi nabbi bimanya nti alimu art ne bat. Ha! Okuza amaaso ng'ekisiige kiyaka abambi kakitimba ebbali. Mu frame ennungi obulungi ennyo. Kwe kugikwata. No, cancel that order. Eyo order gicancelling sigyetaaga. Abuza omukozi ddayo eri. Thank you. Nzija. What? Eki? Get it. Don't accept the... Tokkiriza order eyo. Sikume simu evuze. Hello? This is Bart Dodge. Nze Bart Dodge. Please. Mbali nyakwegako na Liz. Kyokka yakubidde wano muntu y'omu. Hello? Hello? Please. Liz.
bangambi wankubiddeko ku office. We were having kind of a lazy day here. Twadde lunaku olutalina kyakola nendowooza oba walize ne tubeera naawe ne muganda wali wano. Oh, how about dinner then, just the two of us? Watya nga tubadde ku kalenzi naawe fekkeddako. Good. Much better. 9 o'clock, okay? Sawa 3 ziyoke? Can you make it a bit later? Tuzongereyoko. Then. 3 kitundu? Let's compromise. 10. Tugambe nnya kale. Duka ateera ekyeggula alina okirya n'oli kati alina okukola obudde nga tali noono. Sure. Kale. Come on. N'agiteekaawo. Gwe kuyita hati. Muganda mbwe ayagala kwogera naye ensibu gy'abadde kola n'adduka n'eggiraasi. Yagambye aleeta byakunywa nakkakkana. Phone for you, it's your brother. Muganda yagala kuga naawe baata ali ku simu. Kakana agirese wali. Teriko muntu. Bart? But There's no problem. tewali buzibu tuli wano ne ku kyeggo tujja kubeerayo. Kyokka eri tekuli muntu. Kale. Nice. Kwata. Forgot the eyes. Nerabidde ice. Kumbaddayo. Bamanyi abadde akyali ku simu. Waddira n'ebyokunywa. How's Bart? Bart ali atya muganda wo? Ali okay? Fine, it's fine. Very happy, actually. Musanyufu. Wabula kana akalaba kamulowoozaako nnyo kati. Problem making dinner tonight. Nyinza obutasobola kujja ku kyaggulo gwe. My darling, and your problems are just beginning. Kasita tojja manya ebizibu ebitandika butandisi. Kye yakola ku kyeggulo yayiwamu kakapiso mu byokunywa. Kumbe akasaavi nga amulaba. Katonda wattu. Oh la la, monsieur. Katonda wattu musio. Me to say you are committing a hideous crime. Ekikola kyokola kya bulabe. Those orders. It's the only way she can take her medicine. Bw'omusawo yamugamba ateekemu eddagala. That is Chateau Frontenac. Yamugamba eno Chateau Frontenac tebagizannyirako. Look, buddy. Nedda. I paid for it. Nagisasulidde. If I want a piece in it. Bwe mba njagala giwa mu lukambwe giteekamu olukambwe n'eginywa. Monsieur. Kale ssebo. Naye ng'ateeremu nakyala mbwe omusawo yamugambye engeri maama we gy'asobola okunyweramu akaddagala. Kale nabagwagwa nga bano nayonona ekyokunywa ekirungi bwe kityo. Kakanya akateeze maama waakiri akube mangu otulo. Kubanga ate ku ssaawa 4 alina okuba n'oli omulala muganda we. Kwe kamusimba mukazi wa tutamanyi. Mutamiivu muzibu. Waba taddemu obukerenda ku luno. Nagamba tulaba too much. Kitundutundu ekyokubiri. Vijjemu akabirimu nga bulijjo. Laba. Ne bakanywa. Ninakyala afudde otyo. Si ye mutamiivu atoze asigala waggulu. Yavuga muvuze n'amuzeeka. Kubanga kunnya ate alina okuba n'oli mutowe. Kati ono Baati azize omukwano. Tamanyira biri kuusi naye nga lodi yamuteze bukerenda bwe yanywedde. Yajja amwetikke. Uyo. Kumulinyisa abasimenti tebampulira. Ekikozi kiikiro kiweereza awaka. Nenfula amunywegera mbw alisitedde nnyo. Waba tamanyi yadde biri ku nsi. Pana nkuyagala. Kwe kwetika yeetika kumpi mufu. Yamuwadde sleeping pills ziri zikuba otulo. Ng'ateeka mu buliri. Nsonyiwa. Naye kwe kumwambula bambi waakiri afune empewo. Kano n'akyukirawo. Ne kooti ataddeko ndala kati afuuse mbu Baati. Omulongo oli ati. Kakati ayingiddewo. Tebandaba nti nvudde wano kumpi. Kubanga essaawa 4 zituuse. Kwekwe tulina okuba nga tujja buzi nga tuli fresh. Najja ayitira eno. Yebbiri nayise eno. Kakano wawanvu okukka wansi. Kuba bali mbuuza wayingidde otya. Ekinazo tekigenze. Katonda tu.
one? ono tamulaba oba aliwa kakano bagenda omulengera gwabuuza naali ku muti yasibira wansi ebigere taka mu swimming pool kakano natobye obudde buweddeyo takyalina kyakola kyava alumba bulumbi kisajja ekijja kijje tekyalina kyakola. It's always raining when you need a cab. Wewetagira taxi enkuba ewe tonya ono musene no manyi November wali suti muganda nga jana jesobola kwambala nagenda kulumbu yambala za muganda we akyusiza Here? wano wetugenda kakano hotel we babadde nona ate wa muleze juka wabadde ku sawa 3:00 kati kunyako mewali na mama mulala kwesi kwero lya badde notero mukazi obukerenda mu waini muri abakazi bakyusanga ki People sure stare at you. abantu ngo ulinga akutunulidde oyo musajja watu ntero kujjawo amuna kanugu Again, monsieur. yegwe nate Would like a bottle of wine. tuwe wine Chateau. asinga chateau fotonya Alas, monsieur, I am desolated. nina obuzibu Person has committed an atrocity against the very last bottle. agamba waliwo yasobya ku cupa yabwe yasembayo You'll find another one. Certainement. kale If you promise not to visit it. kasi tonsuubiza nti oteeke mu lukambwe lwo oba tusasanye muwe olodi asisa bwati tumanyiganye Let him out of the cellar. kakani abuzaabuza kwaka tukenze nakutebiza nti yabaddeko wano Your sister, my brother, sisitawo ne muganda wange be dancing at their 50th wedding anniversary? simanyi baliwo bakyazina nga baweza emyaka 5 mu bufumbo Twice. balinga baagalana Contestant. You know, Art is a little worried. ati nze nkubulya amazima mweraliikirivu Rushing things and alabanga ebintu ebidduka okukamala Nick has already sailed. maybe you can talk to Betty about it. osanga waligambyeko Betty nti osanga muganda nge simwetegefu kumuwasa It's the call of the wild. Ho! muganda nge ne mugambe byatabuka kwe kaleeta alimu n'okutya kisufu kabafukira yabudde obusungu n'okumulaba nga akateekamu obukerenda luli nolwakuko okubagiwunyeko kalombolombo kabasumuye oba banywi ba wayini abalungi oba mugezesa najja nakyala muteremuko akagezesa endozo Je vous en prie. kisufu nyabo kwe kujja gyali naye amutereddemu wai Shall I distract Zelle? mama mwogereze nga bwotekamu obukerenda mu girasi yono naye kiki kyayogerako onolodi wadi asisa busesa Crack me up. ekale naye sikati Tito. gasiya kante kabitegeera To you. wakati wo naye nga yebuzizabuzamu olodi bakyali era asesasesa nnyo We can be friends. anti kasi tusobola okufuka ab'omukwano Almost like brother and sister. tujja kuba nga baluganda Right? You don't like the idea? tokyagala ekyo Yeah. It's just that this makes what I'm thinking about taboo. anti bwe tuba abaluganda kindeetera kyendowoozaako kugenda mba ndowooza kukisukka kubeera abooluganda yamuvuga amuzeeka juka n'oli omukulu gy'abeera wabula kati azenga baati muganda wa art laba Go home. Nobody's waiting up for you, are they? teri akulindiridde eka sikyo lwaki toyingira nyingireeyo ate n'oli omukyala gyali ate nayagala okusula nange baatulako ebbali Handsome. wabula emba yamumanyiira buli wabeera ne kawalajjana ejja nezannya naye What a way to start it. naye ng'ono akimanyi guno muze gwono baati So, ati talina yadde obuzudde buzannya n'embwa the one humping the glass door. He must have been terrible. bawaya Right, I was just violated. wuuyo You? You are too tough.
tough. Kakano batandikira okulu omukwano gugenda gusukka wakati we nnakyalo oba muwalajjana naye nga mu nyumba yemu mulimu abakyala babiri bo bamanyi baagala ba Luganda naye muntu y'omu kwe kumugamba bagende mu maaso baasibira eno ffe tukiwe muntu y'omu yali ku Oluganda ababiri n'amujja nako obuwaana akyusa bukyusa nno njogera ssebo wabazanyira nandabika katonotono ate bwa sinema buli okutya bwakedde dda era asuze ku mirimu Betty. wabula aloota Betty naawe vaawo ono lwaki aloota mukazi wa muganda we wabula y'omu yabadde nga aloota nti naalina Betty. You were dreaming about my sister. obadde oloota ku mukulu wange nanoonya bwabirimba Every boyfriend I had a... anti buli muvuka gwe nali njagadde yamugwanga mu buto No, I guess not. laba It was at the wedding. anti ekindooseza mu mwannyo ku ndabye ng'abali ku mbaga ng'ate Best. muganda wange si musanyufu And I couldn't move. kati awo nempita Betty biki kyekimpisiza Betty kyekyokka There. mbwabadde alooterako muganda we mbwe yabadde best man ng'ate muganda wasize omukazi gw'atayagala nkitegeera Let's forget him. najjukira ate oli omukyala naye ali mu nyumba kiki ate To splash some. njagala kweriwako ku mazzi siwulira bulungi kyekikanga bwe kityo wabula jjukira oli yamusuuza ku bugenda tamalina bwali kuyitawa wana najjuka lwa swimming pool nadduka misiide naye nga basoba mu nyumba emu kyavadde eno zonna ebisenge biri self contained n'asiba akaviiri kati afuuse art ne bathrobe agikyusiza kati kwe kuyingira n'ekisenge eky'omukulu oli omulala golunyweza n'akijjako yamulese afudde kuba amuwadde obukerenda buno bwebasa kyava bwenyigamu mukazi watu olwabuyabulako akabugumu atandikiriza okuddengulu yakwata bukasi ono oyinza okoze yasuzeewo banayo banagudde kirero mazima nenkwerabirira ddala saakufudde nako bannange nakadde engulu ono n'amanyawo bagasseewo ono kati amanyi nti yasuzeewo olyoke Aspirin. ndisitedde ne ndoza kanzuukuke yefudde mune akazuukuka indako naawe Good morning. ensula Aspirin. kanfune ku aspirini kuba kyetwabadde kwekika kano bwaze kufuna aspirini okola empola kukoma nazaako eri kyabajja tugiteekako kati nokudda gikolera mugayiwako mazzi nakwata ebbali amazzi mugirasi oli amusabye amazzi nadduka kati agende wooli olugula but kwekuyingirawo mukina kati yafudde obudde ali mukyondo enviiri yazitadde edda I'll be right out. kanzije kamala okumira kukerenda nadduka nasokaddeyo wooli jukamugambira bubizi bakerenda uyo emirimu egiri wano I feel like oba nange naali muzeka ka aspirini omutwe gunzita Ma or something. Will you rub my neck for a minute? jangu onyigeko ku nsingo yange najja munyige ku nsingo kyokka n'oli amusuubira kuba amanyi agenze bugenzi mu kinaabiraawo anyigamu bw'alowooza ekimuddusaawo What's wrong? kiki Forgot the aspirin. nerabidde aspirini ate okumira omutwe gunzita mbu yarabidde aspirini nalugala ebintu bino bijja tusa naye beera abantu babiri sebo si kyangu
kuno kyava asibula amazzi mu kinaabiro najja akavi mbwobwedde ali mu kinaabiro yeyiwako mazzi ate teyagwamu ngwe swimming pool balance nazo zituvuddemu I hopped in the shower. Anti nsaze une nabako nankange iweko kakana ate balugadde obudde waayita kyokka oli amulinze ongezi olina okunoonya weyita awalala yasalira eno yabaate ebyasa ayise eno kasooba art banange ate kati bampita mu kinaabiro najja akiyingire kubanga ate oli omukulu gyamuyitira tukajuza bujuza kyekyokka tukajuza yemukozi aki ekimudusa yafuna akajuza nazaako uno Dressed yet? No. tonayamba sinaba I think I'm gonna take a shower. kanziremu nabe mbadde nti mumazzi Yeah, I forgot my ankles. nerabidde obukongovule kampunaabe bulungi okay banaye yasumula amazzi baloze nti anaaba kyabadduka atatereyo njizeemu banange nagibuka ate ekyuma kimukubye najja asiba enviiri kubanga eno yajja na muswaki ne Colgate. Didn't you hear me calling you? tompwite ngaakuyita mu kinaabiro amatu gange oba gagenze mu mazzi Did you leave the water on? amazzi banayingerabiddeko najjambu agasibe bannange baana amaladi gwe gasiba nadduka ataddeyo eri wuuyo wabula atandise okupowa nagenda gwe gasiba atandise okupondooka kakazi kato yesaawa kagende ku mulimu kuba akalekisana ku university muli nasaamu ekikoyo mutima owayinsigazeeko omu naye mbadde nfa I don't want to run into art. saagala gwa mu art kati naye I'll call you later. nja kukubiredde essimu tofaayo kumunywegera laba Gloria yuno kaakano bwadda ku yafeesi era bambi gye yagwa olw'obukoowu juka kyaliko kika kubanga abadde tebakali asula mu bakyala babiri Art? lengera lwadde engulu naye ng'ali akutuse Date, you're on the 9 o'clock to Puerto Vallarta. amugamba alina meeting ku ssaawa 3 mu Puerto Vallarta I'm just going to fall back and... mutuufu nza nina okudda emabega ntereza ebintu ebimu sijja kumalako nambeera eno make a plan. nina okukola pulaani obulungi Alter and leaving the other with a cheap one-night stand. laba Some fine plan. anti pulaani nsufu ove ku mukazi omugagga ogenda odde ku buno obuwala bubadde ngaoyagala obutalina dde 10 Generally make everyone miserable. tudde fena mu nnaku See ya. tunaddamu nzikye kandi kumpi kuvaako twadde eka gezaako okufumira mu kitaawe ne bakyaliibe byali nabo mumagye bakyali banywanyi nga bwenza okusanga awo ndugutu mwine ne bakulijja abasigala egaali ate tegguse oyo omusajja gwayagali omukyala beti yali bawa beti aguse nagamba eddani ayero ageeka kwe kwita taata
I need your help. Neetaaga obuyambi bwo. Lina empiki eggwemu eno gemu nze njirina. I mean, Bano mmala balya. you gotta help. I can't. Olina okunyamba taata. Yes, you gotta go out, start the car. Olina okuddawo era osimbule emmotoka onziruse. Guno omuzannyo bano mbalina mmala balya. Ntaddemu ssente zange. Oh, way better than punk. Owaayize mbadde bubi nguyiye baguyiye. Muze abadde abali bonna baguye owaayi tugende. Kyekigenda maaso mu nnyumba eyo. Kakati bwe kubayita abagende bonna abakulu banne gwe banoonya nga tebamulabako. Kumbe najja ayavulira muli adduka ne bano. Gwe bazze okufuna. Kweggula olugimbu bayingire. Nono kyava adduka. Bano batunulidde abayimiridde neenyiga muli. Kakati bonna beepakidde bakoliigi bakitaawe. Kyokka musatu yasembadde okuvuga ziri emmotoka ez'edda. Nakugamba dda emotoka wali kuva ejjinja abatuvuga bahistoriko bonna bambi baliko mu lutalo ne muzeeyi ebyemmotoka tobisobolangako omanyi ziri emmotoka zammwe ez'edda atagudde biri neddawo soke twekanye emmotoka eno baane abali mu kiriya onkula ebisajja bijja muzeeyi emmotoka ekyamulemeddewo ne bijja bagenda okulaba ate esimbula musajja tatubulako ne bajja badde muyaye bamugoberere bosi ajja batta tomeza sirikale aba musirikale teyinza gaana agivuga bwesiba giya zigaana taata nkugamba nyiga wali ekyagaani gyekigere ku kulaki osimbule ninga alaba mukyali oyo twekanye bannamukadde abo nesimbulamu agivuga bwe kutuka balansi egaani bagitomedde wekujja bekanye lodi si oyo netaba mugagga ajja tutakwate muyaayo oyo ne bajja bagigoberere juka yakiyiga muze yagiyingiza buyingiza bbala uno mwinyweze babano okuba nti bwonna bwali busirikale okutya kutono otumazeewo otuusa tutanga basivilian bwalugezegezi okukamala bano bagisemberera laba ne bawaga kyekyo bwe bayimba buyimba bwabwe bwomumagye bwe bayimba nga bakyali mu jeesi moto wawaka mbu wano moto guli mukwaka nagireeta olutiino no wano balugulawo ameri ziyite ayita wansi mwinyweze oza bino bisinga lutalo abibandudde aya otumazeewo tekakwatayo bano basigala wali kyekyo nabagamba komanda boss balance tetugwayo balance vayo mpola eyinza ogenda naffe batuuka erudda muzeeyi agituusiza baca kati awo tonnaba kusasula za takisi olabye envuga y'abakomando ey'amagye wabula kye bamukoze kale taata mugende maaso tujja kukwatagana edda ambuuza yenna tomanyi wajendi yabeebaza tokkiriza muganda we okusula mu buzibu ati mbunazaala mwana omu taata ne muyaayi kale bakomanda asante sana ne bajjako open
abafumu bagenda bevuga bayimba buyimba bwabwe tata bwamaje mubaganzeko mubulamu balumbye ekibaala leero ate bafunye nemmotoka koli gyakyajjukira lugivuga kakati nno yanoonya kifo akwekweka kwe kujja kugalale mani gyeyasiigiranga gyaze kwe kulukonkona gyagala okwekweka kagulolya kaliyo ewaako te kalinga kalina omuntu mu nyumba art You hate me, but neetaaga obuyambi neetaaga ekifo awo okwekweka awokusula sebo mani yawamba dda Gloria ki storage I take your advice. natwala advice bwangamba mukuumire wali eri Okay. bino bye byava munaye tebakyatangana kati mani asula wuwe it was just mbadde noonya wakugwako naye ate kirabika kati ewuwo basazeeko he wouldn't be here, would it? Wait a second. linda katono kano kamani ka artist akasiganga ebisige kwe kujja ko kawamba dda sebo Gloria kati balina relationship y'amaanyi ddala mwana wa mutawaana No, please, don't tell me. tongamba Quito de estudio. kamwa kitunzo kya studio gyekasiigira gyaba akasibira bwe yajja juga n'omutima ogw'okusiga gwali genda gumuddamu kuva lwe yasinkana kawalajjana kati kayagala ati we waliwo yalukonkona naye ani yalize wano essaawa zino kyaba gyalugula alabaani kumbe bikyali byamugoberedde bwe mulinde bikamenyo I think we're one. suka mukasuka mubisiige bye byabadde asiiga kakano bosi agiddeko mafia jini naye nga enaku zino yali ku bujjanjabi bw'obusungu mbe ngumi kasuka ebbali soka kubamu langi ze zonna azambadde mama mulindako temukuba face abaganya okuba face We want the groom to look pretty tomorrow. omugole alina okulabika obulungi enkya He might not dance so good. ayinza obutazina bulungi naye okulabika alabike bulungi kwata He's all yours. byonna bibyo mbaga saagala gwe Always bail out at the last minute. Don't abayayi bwe muva mu bintu ku ddakiika esembayo luckily, I'm here to protect Betty. ndi wano kutaasa Betty mukazi we kuba mwagala But you started something. watandika ekintu olina okukimalako ogenda muwasa owulira Marry her tomorrow. And what's more, ekisinga to make her happy. ojja muwa essanyu Because so help me, if you ever katonda nyambe singa oli mukabi yadde ziga I'm gonna break one bone. ngenda kumenya eggumba limu buli ziga lye And you know, she cries a lot. ate omanye akaaba nnyo ngumi awo empewo I just gotta get rid of all of this. nina okwejjako obusungu n'engumi zempezi yakuba omusika Not his face. bosi teri face tokuba face Who says? ani akyogedde ekyo You did, boss. bosi gwakyogedde bosi gwakyogedde wamma teri kunkuba face kasuka ebbali You always gotta listen to the boss. bulijjo omuwulira bosi kyayogedde kale mwebali yabadde agimwekubira edda teri face nabuuza ani akyogedde koboyi gwe kyekimuwonya naye nga mugambe ejja muwasa lwa mpaka ate kaali kaaba eziga buli ziga lyaliko abagenda kumenya amagumba oba eggumba limu ate omumanyi mukaabi ajja kukaaba mangi nolwekyo amagumba nja kumenya mangi mukadde akatende emmotoka weetukira mu studio eya art okutuuka alaba galubindi ebbali naye nga jjuke enviiri nsibe kanagazaako zisumula afaanane baati ono gwamanyi wabula essaawa n'ebisigadde byalina n'empeta bya ati bawa mukulu we ye kati amanyi ono ati Oh, I'm sorry. nsonyiwa Is something broken? waliwo ekimenyese Rape. wabula bitandise omutama abuli osanga aligame ne muwalajja n'amazima nti biri byonna byonna bya fake yefuula abantu ababiri n'ebisigadde What? You're so lovely. kana amugamba musufu Please, be quiet. sirika nkitegeeza Like this. njagala mbere bwe nti It's fantastic.
agamba kisufu yajja ku galubindi ageze kumulaga nti asobola okukyuka n'afuuka omuntu oli omulala era byonna ono message tagifuna kwe kumunywegera nenga nekano kamanyi kakisinga bawa mukulu waako ati oba kamulabe yali mbulumi why naawe oli musufu kyekituuseewo nkuyagala lizi nkuyagala kyekyatuukawo okuva nasooka okukubako amaaso yugali ngeri mbi begwako mu kinaabiro nga bonna bali bwereere okuva ku olwo oyo yali art nze art sikusaaga nze art nze bat yambuuza kibeti kyaba nakyo mu kisenge akacupa k'amakerenda 3 boxes of Kleenex and beautiful picture of you. Nekifaananyi kyo nedda kati lwakitegedde ono yali angiddeko mu kisenge kya beti kati kwe kukimanya ono art. I believe you can betray Bart like this. Betray my sister. Betray me. Osobola kulya mu Bart olukwe mu art olukwe ne sister wange naye kugambe nze art because you could have gotten away with it. Okimanyi badde osobola okusimatuka nakyo lwaki oŋŋambye kakano kikyagezako mulaga nti Bart ne art y'omu naye ono kyalowooza kyakakasiza nti bano bafaana bufaananyi nnyo era ava kisinga art wabula si ye Bart agenda okira nakyala tajja kitegeera amazima gali nti nkuyagala saagala beti tokikola nze njagala muganda wate Bart kwekwate kubaave wano kubanga ono art yamanya ono art dodge bannaye babino nabimaliriza ntya omuntu asobola kunjawulira ddayadde n'akatono n'akamu yatambula bizibu bimususeeku olwaleero lwambaga mafiya amugambye tekukuwasa mukazi wange wamunemesa ate omuwe sani kaali kabadde ziga eri mu nkuse kitaawe yeebase gatandise omwesiba kyokka muwala gye nayaganya omutegeera yajja bwali kitaawe bambi kutuula ku mabbali ge. You know what I'm thinking about? Bagenda olwokumbaga makye ndowooza Your mother. maamawo I'm sure she'd give you a good whipping. mbutuufu yali kubye fimbo ng'awulidde bino. I remember when you and Bart were born. nzijukira gwe ne Bart nga muzaalibwa kyokka akola byakiyayi gasiya nonimbisa mu maaso ga maama we yadde yafa mbunaze yazaala abalongo twazaala abalongo nga nina mwana omu baguse ku mbaga omu yagenda okuwasa mbwe mulala alina okuba best man kyokka ne kitaye waali kuba taata wono bamumanyi nti alina omuzadde ate ku mbaga muzadde yabuzeewo dda olwakyuse kakati mbubaze na best man azina mutabani we omulongo kikitaata kakati best man mbu yaliwo omugole omutuufu tannajja. You're someone who lives in this house wants to marry you? abeera mu nyumba neyagala okuwasa nti ye Art. ayagala kuwasa art Art doesn't want to marry. So kyokka art tayagala kumuwasa. what made you change your mind? lwaki wakyusiza ebirowoozo byokujja ku mbaga Congratulations. nkulisa bosi nedda ono gwegala naye Bart toleeta malala tokyamuka nnyo walusimbi obadde ki kiki kino Bart. nze Bart mubulire amanya naawe Bart kano kamanyi tekakitegeera wayi We could speak to the preacher. tusobola okugana omususosodoti nange nangatta naawe leero walaayi But you're just too young and foolish. oli muto nnyo wakati wange nze ndi mukadde nnyo ku ggwe taata muyaye abadde amugamba ogenda omusosodoti embaga zibe bbiri ne bamugatta Bart ono amanya Bart ye bestman yaliwo. I have to tell you something. njagala kugamba kintu You to get angry, promise me. abazungu bana olugambo tonsuubiza tukyogera With me, with your brother. nabadde ne muganda wo jjo
He told me that he loved me last. yaŋŋambye mbw anjagala kyokka y'ono Promised naye kyewunyisa bambika amazima nnyo marry me. yankiisinze naŋŋamba mbw anjagala tagala kuwasa Betty tumuyambe You do now. omanyi kyoba okola ebyo ebigambo binyini byoŋŋambye bigambe Betty Right. kale You're right. amugambe bigambe mukulu we It's just that it's so hard. kizibu gyendi You. I'm really I sorry. know. nze mmanyi nze toneraliikirira kakano kitegeeza why Do you feel anything for art? olina kyowulira kati wa art atanagiddemu Things get so screwed up. simanye buli kimu kyantabudde dda naye mbuzi wana alina kyawulira ku muganda kitegeeza n'olikamwagala kakati no ati alina okulabika kwe kudduka n'ayitawo kuyitawo n'asalira wano naye wano wawanvu luli katangwe ate tunakola ki emibiri 3 aka wansi waliwo asala olujja naye bano bagole ki abavubuka enzigi Gotta get this checked. balina okukebera galubindi zange mbadde ngudde kumba akyusa I saw Art last night. nayogedde ne bbaawe agenda okuwasa Said some things that made it clear that he's not waliwo ebyandetedde okumanya nti agala kuwasa that you deserve. Well, I think he is. nze ndowooza njagala He said he's had feelings for me since. yaŋŋambye mbunza anjagadde okuva lwyasooka okundaba No offense, Lizzie, but you know, your record with men is really not all that good. rekodi yo n'abasajja si nnungi kwenkana yange owulira Them and you still don't. tokitegera paka olwa nti abasajja banjagala okukusinga Loved me. yaŋŋambye anjagala I'm sure that he does. Kissed me. yankiisinze There, I kissed you too. nange kiisinze kati kitegeeza nkwagala In love with you. kakano mbu ati azzeeyo omugole omusajja osatumani walusimbiweeyo ono juka kyayiwe kati tamutegeera byamusobedde ati Yes, man. ono ati agenda okuwasa Glad you could make it. kyasanyi kubanga omaze nojja kano kagattawo wambi kakazi katu Personally, you Ernest Hemingway. kakano mafia naye waali yamugamba oteeka okuwasa mukazi wawe The front lines until the only people aiming at him were the photographers. kyava alinnya bw'omugole omusajja azze I mean, no. So, my dear, just relax and kakano ono ye musawo jjuka jjanja bannakyala era eddagala lijja kukuyamba wabula jjuka okusinkana n'embaga eno okujja naye yali mubweza empeta ye yagwa I'd like to see the bride before the wedding. si kya bulijjo omugole omusajja okulaba ku mugole omukazi nga embaga tennaba kiba kisiraane kamunywegera Because I just want everybody to be happy. njagala buli omu afuna essanyu tujja kusinkana nga omususuduuti atugatta kano kyava kkirira kano kalabye empeta eringa eyaako So you must be the fake kali mbwenzi bwako jjuka empeta yako neewula eyeeka pleasure. Yes. kekumukwata mu ngalo he talks about you all the time. beti akwogerako buli ddakiika Jealous and era kinkwasa n'obujja Very. nako kenzi kalungi Close to it. Years. nnyo akwata ku mpeta empeta yange yabula ya mukazi wange yeno To believe this, but he fell from heaven. yagwa kuva mu ggulu say, nempeta katulabe on the inside, wabula kimanyi yeyiye It's my ring. eyo mpeta yange Sorry, doctor. amazima gali nti bambi yali mpeta ya kyali ono yali bwezi nemugwako What's this? njaga muganda akunoonya kwogera naawe Bart's looking for you every. baati akunoonya Eh? ddala Wants to talk to you. ayagala kwogera naawe kandi ekiraba alina okuba babiri Now stay. jangu sigala wano muleeta oyogere naye Yes. kakati namugambye asigale alete baati ye gwayagala gyayogere naye ku byembaga yamulese eri Did you tell Betty about last night? beti wamugambye ku byatuusa ekiro kyajjo n'alugalo namukumire wano agenda alete baati kyokka teri baati kati alina okufuuka baati nazijja wabula okudda eri gye balina omukima lutalo najja nazaku galubindi alina okudduka dda eri ate bamukomyewo wano omuntu akoze atya enzigi nsibe kyava gula eddirisa kyokka alina kuba bestman yayita wano alibuse faaza waali neyekaza taata wajira alina okugattawo olyawo
Grow up. Muswaziza kula. Oli basement ng'obuuka mu madirisa. Mafia takitegeera. Simu evugira alo. Maria, give me Dr. Huffayer. Njagala Dr. Huffayer. Hold on a second. Kamunoonye. Bart, I've been looking for you. Mbadde nkunoonya olina okugyogera ne muganda wo. Kakana za mutima agenda ayogere muganda we. Right. Kale tugende. No, this way. Ali eno. Bye, Bart. Onanonda Dr. Huffayer. What do you want me to do? Oyagala nkole ki? Stop the ceremony? I won't let him make my sister. Sijja mukkiriza kuwasa sita wange nga tayagala. Okay. Kale. I'm gonna look for him right now. Kamunoonye. Nedda ali wano. Juka we yamulese. Kagala ugali wa chuka yamanyi wakalu. Gulawo mu oyogere naye. Chuka yamanyi wakalu teri muntu kwaye yawaddeyo. Art. Yefude bwagana art. Kale. Look. Olaba ebintu bino ebyembaga bw'obanga owulira togyagala ayogera bwadde eno. Call it off. Nze sijja. You amaze me. Oneewunyisa mbukati ono art. Omukazi nja muwasa naye ate mpulira sibyagala. Muntu yokagano buusi wajjira mafia. Ceremony my ass. Art. You are about to make the olina okuwasa bwadde eno aba baati. Look at me. Oluusi nafuuka baati. Totally. Bosi abiraba. Everything is so damn simple. Atuusa butuusa accent. In 2 days. Munaku bbiri katufuka baati. Ojja kuba nze gambye oba omukazi. Miss, you've never known what you want. Eno nakyuka naddayo. Nawakasemba aliwa. Kakano kumbe bosi ayingidde yamukwasa lubonya. Maybe ekyokudduka tekijja kutaasa. Owulira. Saagala kuŋŋamba bintu ebyo. Ayogera nani oyo? Dokita alaba agenze. Mubaati afulumye. Did he think he could pull this off? Walowooza nti osobola okumalako ne kino? Does your brother think I'm brain dead? Muganda walowooza nze ndi musirwa omulalu. Mining crook, you Oluddiweno kulinya kumenya magumba. Listen good. Ulya bulungi. It's right. You are the... Baati mutuufu gwe oyagala nakyalu gwe olina omuwasa siize. It doesn't make any sense. Tekimeka sense gwe. Things made any sense. What you want, what I want, isn't worth squat. Kyoyagala nange kyenjagala byawufu. Matters here is what Betty wants. Ekisinga obukulu wano Betty kyeyagala. Kumbe omukazi bambi abiwulira ku ssimu. And so help me God, she's gonna get you. Katonda nyamba agenda kufuna byayagala. Bw'abanga yasalawo kuwasa gwe kufumbirwa gwe. Naye nga omukazi awulira ebigambo omusajja ono byayogera bulijjo bw'atayagala. Kugamba akkiriza n'okkiriza bambi afumbire omusajja omulala. Lwakuba bambi agala afune essanyu. Amazima gali nti muyagala. Kaawulire nyiike. Now, pal. Kati munywa. You and I got a date. Nze naawe tulina date yemu kuwa mukazi oyo ssanyu. The altar. Dr. Huffayer. Are you ready, dear? Oli ready, dear? Ono aliwo nga kitaawe. Doctor. Yamuleeta. Cheer up, dear boy. Nsanyukako omugole omukazi ajja naye nga tabyagala ye. Wamazima gali nti ayagala katooke. Naye ng'omukazi yawulidde ebigambo omusajja oli gwe yakafumbirwa emirundi ebiri byayogedde. In that yatuse n'okukkiriza mukazi we afumbirwa omusajja omulala kubanga bambi yagala afune essanyu. Now that's love no matter what. Kanoko kaakano. Wabula oli yapanzeewo. Mbubaati yadduseewo tagala kulaba muganda we ng'afumbira mukazi gwe atayagala. Naye ng'ono empeta gye balina yagiraba yiye. Baatuula ne Lodi mazima waali ku mbaga ne taata waali. Dearly beloved, we are gathered here before tukuŋŋaanye wano and this company okugatta omwami n'omukyala and this woman in the bonds of holy matrimony. Join this couple together. Mwenna abeegasse wano okubagatta. Death. Paka kufa. Some of those present, Lord. Ku mwenna abali wano olwaleero nsaba Katonda bw'abeera alina kyagala okwogera lwaki tebaaligattidwa akyogere kati oba si ekyo lubeerera. Let us remember tujjukire the solemnity nti nno
singa tumala obagatta wano To my questions. nga tewali nakyayogedde tewali kigenda kukyuka kuba balina kubeera bonna lubeerera Anyone knows any reason bwabira walina ensonga yonna kati omulundi ogusemba joined in marriage lwaki tebaaligattiddwa ajoogere holds your peace? oba si ekyo lubeerera tukireetanga onaye takula butakuzi gundi taata nga tewali anyega I do. nze nina yenna kyala naye nga tewabadde awanise No, dear. nedda si gwe oyogera abantu babalina okwogera Comes later. yajjako kadaali we You pig. naye gwe mbizi gwe You worthless self. tosobola kukwatakuba okwatula mu bantu nti onjagala otudde butuuza bantwala osirise busirisi ebimuli byagwa mu mikono gyabo lwandu zaffe tuddako bampika kutula gyali namugamba nkimanyi onjagala nduza ffe tuddako taata alaba kati onakola kino omusajja omukadde bambi lodi yasanyuka kwe kuyitawo ne mukazi we kakati nno ono yatunula musatu atunudde afiiriddwa oli omukyala nono tamanyi bwagattawo yavaawo naye basanyuke naye nga teyagala kola kintu kitamu essanyu embwa wegireresa akapira ne bunaku ekaleetera baati gwayagala genda okulaba tekaleetedde ono naye abantu bano tebabanga y'omu kubanga embwa zo embwa yeemanya olusu nti ono yegundi yatambula butambuzi naye avuddewo mu busungu naye nga musatu yakiraba osanga kaddala ngaokukyusa obulamu we kubigenda mu maaso bino byonna yasooka najjamu empeta yali yava mu ggulu n'akasuka ebbali loodi wagigwirako omukazi yali amuli bubi What would Freud have made of this? oba Freud yali ngambye ekiwa nayembala n'agizaako twadde erudda kawano yefudde baati aze mbu yabadde adduseewo mu biseera mukadde kali akokubagatta kati aze I couldn't live without saying goodbye. mbadde siyinza kuvaawo nga sisiibudde newankubadde nabadde n'ekyanze Back to Italy. Responsibility. I have kids. 3 boys. 3. Yeah. 3 little bambinos. Luigi, Paolo, and Giuseppe? Giulio. Julia. Is there a wife? Hate the woman. I haven't spoken to her for years. agamba badde amaze emyaka tayogera naye ati naye ate beeguddeko mu mbeera zino agenda mu mbaga biki ebyo ne babizibuzibu Dad. Paralyzed. ngenda wa maama yasanyalala okuva wansi paka waggulu mukazi wange Well, balina n'abaana 3 goodbye. weeraba kale I'm sorry. nsonyiwa gamba alina obwana 3 Luigi Julio It's not good enough for you. Neither am I. kati agezaako okugyawo baati wasigalewo ati kubanga ati ye teyalina mukazi talina baana mbu baati yalina obwana 3 mukazi we yasanyaladde kati yalina obulabira addayo mu Italy kono bayi namusiibula baati agenze naye nga muli atandise okugyamu akabuusabuusa erudda waliwo ekisiga ekyali kize kyeyali ewannakyala kyakomyewo yadda mu bulamu bwe bwa bulijjo takyatangana kitaawe baali baselebrity nga bambi amazaalibwa ge yaddamu okusiiga bambi musajja wattu gezeeko kuza obulamu bwe mu layini Gloria
yamala bambi nakola galali yiye bambi ne bbaawe Fletcher era bafumbirwa ye Gloria Fletcher kakano omusiizi sebo yatulo doji ezikati bamwitanga art yatulo era wale kati sebo bamukozesa bano kati atulo doji ye musiizi n'ebisiige bibitundira ddala bambi era waali I love the show. abantu bajja okulaba ku artist kunywa ku byokunywa kati bali successful. Congratulations. Teyali mulungi mu management. Alan is going to do much. Yali mulungi mu art kati wano ba managing abo yali ng'akozesa era sente wezina bali bulungi. You're referring to me? But there's one client naye waliwo client omu yalemeddeko mbu yagala kusinkana an'ekisiige kyayagala okugulako yazza amaaso taata waliwo ekisiige kimu wano ekisufu yegwe ndakitwalako waka lunaku lumu just ndyoke nkigule okola nakyala taata gwayita ekisiige yali bagaye muwala Janooli Liz. See you later, kid. Tunalabaganira kamala kulaba ku bisiige ebirala ekikyongira nkireka. Hello. Wabula ekisiige kyali yamuwa weekiri awo bantu bali bagala kigula naye teri gubakiriza kigula. I've been told this painting is not. Bangambe kyo tekitundibwa. It already has an owner. Kirina nannyini kyo. I don't think she cares about it. Naye siroza nakifaako. Juka bati yali yakimuwa kati atone art doji atandise bigger town. You on here. Anti gwe. Maybe I'm talking to the wrong person. Usanga njogana muntu mukyamu. I'm sorry. Nsonyiwa kulubutagamba. Yono yamanyi bati yali yakimuwa. Onamugamba nedde yakikuwa nange tewali njawulo. From that moment on. Agamba kuva ku moment yamusanga mu kinaabiro paka kati. You mean my sister first? Otegeza sister yangu wasooka okwagala nange. Good deal there, admit it. Do you honestly think I was having fun? I mean, think. Dalowooza nali nyumirwa mu kuba ne sister wo. Because I couldn't stand being rejected. Agamba tayinza kugumiikiriza kubanga onayita mwagala ate nga gwe yali ayagala. Yensuka ki yafuuka omuntu omulala. Alright. Kale kati kankuwe bbaati oba kiyagala. Akakasize ddala wano nga sivudde olaba. You really are a brick short, aren't you? Nedda mbutuufu obulako ettofaali okujjula. Art already telling me that. Agamba kyo ati yakimugamba dda. Just tell me, who do you want? Ngamba ku bombyani gwe yagala bbaati gwe mandeeta kati oba ati. Kwe kujja kamunywegera. Nenga badamu gwe yagala bbaati oba ati bonna mbakolera wano sivaawo. Kyava jale nakeyongeza. Why? So was that? Kati ani aliyo abadani? Just me. Oyo nze. Si ati si bati naye nze. Okay. Bambi. Kwe kanywegera. N'omwoleso gwali guwedde waliwo kabandi akaali kaleeteddwa okusanyusa abantu abaali bazze ku mwoleso gwe batandise ogubojja nabakukwate kubave wano ne mutaka nakasembe kukwate okuluggala nga bagamba Antonio Banderas, Melanie Griffith, Daryl Hannah n'abalala babaddemu mukama abankumire tubadde tulaba 2 months kitundu ekyokubiri akume.